Wano wetuli wewayonoonesa ebintu by'abantu bya bukadde na bukadde, wabaddewo amaka g'abantu, wabaddewo workshop eza furniture nnyingi, byonna byasobodde okuba nga bisirikira mu muliro. So tulina abantu abawangalira mu kitundu kino be tugenda okuba nga twogerakokko nabo batubuulire ebiyinza okubeera nga byavuddeko enjege eno, ate n'abo abamu ku abo abakoseddwa mu njege eno, abafiiriddwa ebintu byabwe, abamu babadde basulawo, abamu babadde bakolerawo, bonna tugenda kuba nga tunyumyamukko nabo. Mu kiseera kino waliwo wano omukyala tugenda kuba nga twegattako atubuulire embeera eno nga bwe yatandise. Nyabo, tukusanyukidde ku Spark. Amannya gaffe? Amannya Nabagala Janet. Mbeera wano Mini Triangle Zone we mulaba awaayidde omuliro. Era awo obutafaali bwe mulengera mu makkati awo ge gabadde amaka mw'ensula. Sayidi eno nga waliwo ekibanda ebikola entebe ne sayidi eri ebibanda ebikola entebe. Kati mba nva Kaleero okugula emmere. Ngenda otuuka awaka nga abavubuka abakola entebe bafubutuka nga bagamba omuliro. Ngenda otuuka wabweru ng'omuliro gwonna gutandise nga tolina nawe osobola kuyita. Nze era okuyingira mu nnyumba bwenti nga we nafulumye bwe nafulumye nataasizaako simu yokka. Ebintu byange byonna byayiridde mu buyumba obwo bwe mulengeraawo ku sayiti. Wawanyoka omukka we mulaba onna ebintu byawe byonna byayidde. We mbadde nkolera buli kimu, kaakati ndi wano bwenti sirina bwendi. Ssebo Oweekitiibwa Pulezidenti, tusaba obuyambi kubanga abavubuka ababadde bakolera wano basukka mu 1,000. Babadde basukka mu 1,000, family zaabwe zonna tezikyalina ntandikwa. Pulezidenti waffe Honorable Nabbanja, tusaba obugabirizi bwonna Mukama bwasobola otutuusaako tulabe nga tuzaawo tutaakiriza embeera, kubanga twasigadde ku zero na kaakano tetulina we tudda, tetulina ntandikwa, capital tetulina, buli kimu kyonna tewali. Pulezidenti waffe tusaba ogendeko ne mu bitongole byonna ebigaba obugabirizi. Pulezidenti Mukama tuyambe kubanga twasigadde ku zero ground. Kaakano tetulina wakudda, tetumanyi kiddako, tetumanyi nakyakukola. Kati nze nga bwe mundaba wano bwenti bwe nasigadde. Ennyumba yonna yasiridde nga mugirengerawo ku sayiti, bwe obutafaali obwasigaddewo. Amannya? Amannya nze Musa. Owangalira wano? Yes, sebo. Omuliro guno gwatandise gutya? Olowooza guyinza kubeera nga gwavudde ku ki? Omuliro guyinza okuba gwavudde ndowooza ku kasasiro gwe babadde bookya. Kuba twagulabye nga gwakaawo ne gukwata omulundi gumu ate engeri gye wabaddewo sponge. Kati awo naye tebasobodde gutaasa kuba guba mungi. Kasasiro babadde bamwokeza wano? Ndowooza wali emabega wali nga ku biyumba wali eby'embizi. Gwe omu ku baafiiriddwa ebintu mu muliro guno? Ffe tuli just bamakanika tukolera wali eri. Kale tweyanza. Ng'omuliro gwo gwayase wano wonna ne gukwatiramu n'eggalagi z'eri yonna zonna zaayidde. Kale tweyanzeege. Oyo omwami yagamba makanika akolera sayidi eri endala ey'ekitundu kino naye nga y'omu ku batuuze abawangalira mu kitundu kino kyennyini. Bakulu muli mutya? Gyebale. Amaanyi nga gakuwedde gwe omu ku abo abafiiriddwa ebintu byabwe mu muliro guno? Saafiiriddwa naye nga mbadde nkolera be baafiiriddwa ebintu byabwe. Amannya gaffe? Nze Senoga Fred. Senoga, tunula wali mu kamera kuba tuli butereevu ku Spark. Kaakati omuliro guno olowooza guyinza kubeera nga gwavudde ku ki? Omuliro nze ndi opposite ne wenkola naye bagambye waliwo omukazi yabadde ayokya kasasiro gwavudde ne gulanda kubeera waliwo omukazi omu eyazze n'agamba bane omuliro badde bookya kasasiro n'omuliro gususa amaanyi, abamu ne bajjamu ebintu byabwe paka we gwasinzizza amaanyi. Bintu ki ebiyinza okubeera nga byasirikidde mu muliro ogwo? Kubanga kyendaba essaawa eno z'entebe kiraga nti waliwo bizinesi ya furniture ebadde egenda maaso n'okukolebwa sayidi awo, naye ntegeddeko nti waliwo ebintu ebirala ebyabadde bikolebwawo. Bintu ki ebirala Munnayuganda yali etaaze okubimanya ebyabadde bikolebwawo ng'oggyeko entebe? Nga sipongi, ebyalaani, mashini ezisala emiti, amaduuka g'engoye, n'ebuwadiweeyo obutonotono kati nga bulengera kali eri kolengera kali akasirise. Ebintu bingi bye byayiriddemu.
kale tweyanze geka tweyongereyo wano nga tukyayogerako ko n'abatuuze ab'enjawulo. Omuliro guno gwayonoonye ebintu bingi. Abamu ntegeddeko ko nti be tuli nabo wano babadde bakoze workshops ezasobodde okubeera nga zikwata omuliro. Ssebo ogamba otya? Ndi bulungi baabo, ogamba otya? Amannya gaffe? Amanya gange bampita Shafiiki. Shafiiki, obadde okolera mu kitundu ekyo ekyayidde? Tubadde tukolera awo ddala, abaana bangi nnyo abafiiriddwa emirimu era tetumanyi na kaakati essaawa zino bali luddawa era bazzaako ki. Biki bye mubadde mukola Shafiiki? Tubadde tukola ebintu bingi naye ng'okusinga tubadde tukola furniture nga tulinamu ne bannaffe abalinamu bizinesi za spongi, ab'engoye, ab'ebyalaani. Nga omanyi furniture yina byatambuliramu compressors, biki bingi, ebintu bingi ebitambulira mu furniture. Naye byonna byawedde okuba tubadde tulinamu n'abasulamu, kuba tubadde tulinamu n'abamu abadde balinamu amayumba gaabwe naye gonna gaasaanyeewo. Kati tetumanyi na kumanya ki kye tugenza kugyaako, tuli wano. Shafiiki, omuliro guno nga gukwata wabadde wooli oyinza okuba nga otuyisaamu butya bwe guyinza okubeera nga gwatandise? Omuliro gwatandikidde nabaddewo kennyini kuba nze gwe basoose okugulaga, waliwo omukwano gwange yagundazaawo. Omuliro ogwo nga gutandika naye ne tufuba okulaba nga tusobola okuguzikiza ne gutulemera kubanga omuliro ogwo kiteeberezebwa nti watabaawo yagukumye oba aliwo eyanywereddeyo sigala oba aliwo eyanywereddeyo ekintu kyonna, naye ng'okusinziira omuliro engeri gye gwatandiseemu balabika omuliro baakumye mukume. Omuliro balabika baakumye mukume kubanga we gwatandikidde twabaddewo naye we gwatandikidde ate we wabadde siponji omungi ennyo nga temuyina ngeri ki gye muyinza gutaasa. Kale, kaakati waliwo ko ku bakulembeze mu kitundu kino abatuuseeko ko mu kitundu kino okulaba bwe bayinza okuba nga badduukirira embeera oba mukyali ku bwammwe? Omukulembeze yakasooka okujja wano gwe twakalabako chairman. Nagundi ye gy'akola naye chairman ewaffe owawana atutwala, naye tetunalaba ku mukulembeze yenna ajja kutudduukirira ng'ate n'ekirala gavumenti nti baaluddewo nnyo okututaasa nga ffe bannayuganda kuba singa bajjidde mu budde twabadde tetuyinza ffe bamaali yaffe weetyo kubanga ezo zonna entebe ze mulabaawo ezo zonna ezo zaabadde ennyamba zife ababadde bazitaasizza naye baaluddewo nnyo nga tetumanyi kivudde ku ki kuba tuli mu Kampala naate twabadde nga abali Arua kubanga emmotoka zazze leeti nnyo okitegeera kubanga omuntu we bituukirawo byonna byonna okujja paka eri. Singa gundi zabadde zajjidde mu budde ebimu twabadde tusobola obitaasa naye tetwasobodde era abantu be basinze okukola omulimu ogw'amaanyi ennyo. Kale tweyanze Gesebo ogamba otya? Ndi bulungi ssebo. Amannya? Nsubuga Kenneth. Kenneth, naawe gw'omu ku babadde bakolera mu kifo kino? Ndi mukozi mu kifo kino eri mu maali yaffe era y'emiri eri gy'olengera wali ayonoonese naye twayisibwa bubi nnyo. Gwe naawe obadde mu furniture nga ogezaako kubeera mu bibajja entebe biki n'ebifaananako bwe bityo? Mbadde mu furniture era nga ninamu n'ekibanda era n'entebe zaagendeddemu ne biggwawo tusigalirawo. Tulaba Kenneth nti omulimu guno naddala ogwa furniture n'ebintu ebirala bibadde bikolebwawo omukulu gwe tuva okwogera naye atugambye wabaddewo spongi n'ebintu ebirala ebirabika nga bibeera byangu nnyo okukwata omuliro singa gubeera guzze. Mu kweyongerayo singa kino kibeera kiwedde okweyongerayo okuddamu okukola bizinensi nteekateeka kize muyina mmwe ng'abakola omulimu guno ogulabika nti guli ku risiki y'amaanyi nnyo ey'okwata omuliro okulaba nga mugutaakiriza mu maaso eyo? Ekintu ekyo twakyogera nako ne luli nga batujja eri kwa gwasooka twokya eri waggulu kati neno ne tusendayo busenzi ne tujja ne batusenza naye kati tetumanyi era kati bwe bamaze okukwata ne batuggalira wano batugamba tewali alikkirizibwa kulinnyayo eri era ebintu ebyo byolaba entebe ezolaba eziri awo zezezange zitwasuddeyo ate era omuliro ne gumala guzisangamu ne zikola ki naye kati tetumanyi oba tugenda kukola tutya oba omugagga agenda tugamba nti muveewo oba agenda tugamba mudde muzimbewo nabyo tetukimanyi kikiddako. Tuli awo wakati tetumanyi bannaffe wa gye bali bangi abaazirese ne babajjawo bujjaawo ssente nnyingi ezaagenze. Mwali agadde kuyambibwa mutya singa gavumenti oba abantu basekinoomu baalivuddeyo kubanga bagezaako okuyamba ki kye mwali agadde batandikireko? Kye twali agadde batandikireko baali badde bajja ne bakwatagana naffe bannannyini bintu
oba ne bayisa mu bantu bano abatusingako waggulu kubanga tubalinamu wano eno ne boogera nabo ne bayisa mu budget balaba abantu kyabafiiriddwa kuba mulimu abatumanyi bangi nnyo wano eno ne bagamba nti gundi yabaddemu ne kino na kino ne batuyamba mu ngeri ng'eyo tufuna tutandika kuba tetuyinaawo bintu byonna byaweddewo nga tetuyina. Kale tweyanzege tweyongere wano mpola mpola tukyagezaako okwogeramuko n'abantu ababadde bakolera mu kifo kino kyennyini ate nga batuuze mu kitundu kino. Ssebo wasuze otya? Nkulaba ennaku y'amaanyi, omuwagizi wa Manchester United. Gwe wabadde okola biki mu kitundu kino ewakutte omuliro? Era nange nabadde enyambaza Ntebe. So twabadde awo nga tulaba omuliro gukutte. Naye ate bendaba ku TikTok bakulembeza nnyo Apple Furniture. Ffenna twasaliddwa. Okitegeera. Tebakulembeza nnyo muntu omu. Mwenna kyabakutte wamu. Ffenna kyatukutte wamu era n'okulya ekyeggulu. Kyayiseewo buyisi tetwalidde. Era osula mu kifo kino? Sisula wano, nsula ali bwayise. Okolerawo bukolezi? Nkolera wano. Kati mu bintu byonna ebyakutta omuliro mwasobodde okubaako bye mutaakirizaako oba buli kimu kyonna kyasirikidde muliro? Twagezezzaako naye mugana ebyagaanye. N'ebimu twabisudde mu mwala nga tumanyi nti bigenda kuwonaye byonna byalugenze. So kati abakulembeze abo bakulembera mmwe ng'abakozi ba furniture ababakulembera munda omwo, nteekateeka ki gye balina okulaba nti batandika okukulaba nga muyambibwako mu maaso awo? Bosi wange ekyo sikimanyiiko naye just n'ekirala amamotoka gabeere mangi mu kitundu agazigisa omuliro. Okitegeera. Naye emmotoka egenda ozigiza omuliro ate esooka va eri mu Kampala, omuliro naye guba guli mukono eva eri mu Kampala. Okitegeera. So bayongereko ebintu. Naye bagamba nammwe mwennyini muli balagajjavu nti kuba ntegeddeko ko nti omuntu omu yabadde ali mu kwokera kasasiro emabega wali ate nga wali mu kwokera kasasiro waliwo sponge mungi. Mugezaako okulaba nga mwekuuma omuliro guno kubanga bizinesi gye mukola ndowooza nti yo n'omuliro tebigatta. Muyina engeri gye mugezaako okuba nga mwekuuma? Twekuuma naye just eyo yagambye ati eriyo yakyeza kasasiro oyo musiru. Just kirabika oba byabadde ngeri akumi omuliro oba wasigalawo ebiti. Lwakwato tugambye manyi? Manya gange nze Mwanje Hassan. Kale tweyanze gwe tubutambudde enkya ey'olunaku olwaleero tubadde wano Kavule Makerere 1 ekitundu kye bayita Triangle Zone. Ekitundu kino guno omuliro si gwe gwasoose okubanga gusaanyawo ebintu by'abantu. Owulidde omukulu gye buvuddeko gwe toogedde naye akugambye nti balina gye baabasengula okubanga babaleeta mu kifo kino naye era ekyabajjayo omuliro gwasooka kubeera nga gwonoona ebintu byabwe. So babadde bajja bakosebwa embeera eno ey'omuliro okumalira ddala akabanga naye nga kino kye kikyasembyeyo era bw'oba olaba ebifaananyi nga ebitambula olabira ddala nti ebintu bingi ebyasobodde okubeera nga bifiira mu muliro guno era abantu bano essaawa eno beetaaga buyambi mu bantu ssekinnoomu okuva eri gavumenti ey'eggwanga erya Uganda beetaaga kubeera nga bayambibwako okulaba nti waakiri bafuna we batandikira okuddamu okutambuza obulamu kubanga bavubuka bato abagezaako okubeera nga beekolera, tebagenze kusabiriza, tebagenze kubba, bagenze kukola mirimu gyabwe kubanga buli omu obulamu bukyuka. So omuliro bwe gujja ne gusaanyaawo ebintu byabwe mu mbeera yonna ndowooza nti baba beetaaga okuba nga bayambibwako. Then n'ekintu ekirala ndowooza nti okubanga ebimotoka ebitaakiriza omuliro kumpi nga biri buli wamu naddala mu bizinesi zino ezifaanana bwe ziti bantunda mbaawo, bandiringira mu furniture, bantunda mifaliso. Ndowooza nti ebitundu ebyo ebimu ku ebyo bye twali badde tugamba nti awo waliwo obwerende bw'amaanyi okukwatibwa omuliro tube nga tuteekawo ebimotoka bibeere stationed kumpi nti in case nga waliwo outbreak basobola okujja omuliro guno ne guba nga guzikizibwa mangu tuba nga tutaakiriza emmaali ey'abantu ababeera bakolera mu kitundu ekyo. Tova ku Spark TV, nze Ahmed Wahab, siba bulungi, weraba.